Kakati omuwala ono mumulaba. Omuwala ono tategeera bulungi. Waya ezimu tezikola. Be bano abantu bagamba nti bazonto abatategeera bulungi. Kati omuwala ono waliwo omuvubuka eyamupimpinye, waliwo omuvubuka eyamukoze. Omuvubuka ono abadde amwevumyanga buli kaseera ng'agamba ogwo guzonto bannange, kugamba ng'akivuma obukyafu, ng'akivuma obutategeera. Kumbe omuvubuka ono obudde bwe buziba ayita eyo emabbali n'akola kino ekiwala n'akipimpina. Kati ekiwala kizze omuvubuka ono w'akolera. Omuvubuka ono bafumba mmere, balina restaurant bafumba mmere. Omuvubuka ono naye abaddewo ng'atudde ekiwala ne kijja. Kati bwe kizze ne batandika okukibuuza, naye ani boyfriend wo? Ekiwala tekibyogedde. Omuvubuka ono yakirya n'akigamba tekyogeranga. Kumbe nga womanyi abantu bazonto abatategeera bulungi, kyanyumirwa tekisobola butoogera. Ekiwala kibyogedde ne kigamba oyo gundi oyo yandya. Kyogedde buli kimu nga kyali waali awo atudde yeekaza ettaka n'abula okumumira. Nga bweyogeza sha ani asobola naawe okwebakako ekyo ekiwala ekitategeera bulungi. Abantu ababi beesiba ku bantu abalungi nga yeekaza naye ng'ekiwala kiri mu kubyogera. Kati ogwo muze abasajja bagulina. Abasajja bavuma abakazi. Kyokka obudde bwe buziba omuntu gw'abadde avuma ate gw'omusanga gwakola ki? Omusanga gwasooberera. Kati ogwo muze gw'abasajja. Okitegeera bavuma abakazi. So ekyo ekitonde ekisajja bwekityo bwe kiri. Omuwala aswazizza omuvubuka ono. Jjukira omuwala nga bwe nkugambye tategeera bulungi. Waya ezimu tezikola. Naye omuvubuka ono yamupimpinye n'obulalu bwe bwonna. Kati ekiwala bambi kyanyumiddwa ne kijja ne kibyogedde ne kigamba oyo yankoze bw'ati ne bw'ati inanuna ne ku bbeere. Abavubuka mulekerawo okuvuma abakazi ate ne mumala ne musooba ekiro. Mulaba balalu abatambula ku makubo abasajja sebo babavumira ddala. Laba oyo omulema ngani agira oyo omulema oba omulalu. Kumbe omusajja ekiro asooba n'akozesa omulalu oyo oba omulema oyo. Kati kankutuuseko omuwala ono ng'anyumya emboozi nga bwe byabadde ng'omuvubuka ono amweggala. Omuvubuka waali y'oyo awaatandooza amatooke. Video nkusaba gimpereka like itambule tuka ku buli muntu video yiyi. Yangamba bali bakuzinyemu. Yogera nnyo. Yagamba atya? Bali bakuzinyemu. Nange nenteekawo ng'atalina magezi. Ntegeera. Nasooka bamuguli ogwalagiro. Uguki. Omusobbaawo. Nangamba tondalaasa. Yakugaana n'okwogera. Nalyokanula ne ku ttutu lyange oyo. Yanuuna ki? Ettutu lyange. Bannange aliwo ye. Nga ye yakubuuza baayo gwe. Nasooka nyumya nangamba. Leka nuneko nkuweyo 15,000. Namala n'akuwa oba teyakuwa? Teyazimpa. Yakulimba. Yanimba ng'amaze ogulepi kyamu. Baba. Zimpa essebo teyebuzaabu. Omunyo n'anyiga ki? Ekituli kyonna kye bagayizizza. Ani yakigazi? Oyo Dennis. Mukikajo side ki? Wansi. Wansi? Kati omwali we yali akigazi yawe yakigaziza side ki? Yasooka kulaba leka nteekemu kutuulire oba binyuma. Olwamala? Nangamba kankolemu emirundi 3. Olwo nno n'ayongeza luutu. Nangamba ng'oleeta amazzi. Bambi. Yasiima enkolayo.
Amaziga gakwessaako ezike terikwessaako. Wanji mbuki? Akuba entondo zimukudde. Entondo n'ensonyi. Bambi akwegaana olw'okuba kati oli lubuto. Olubuto lwalira lukyalimu oba walugjamu? Nadda sirufunanga. Ninda kimuddufuna. Ogenda mwongera? Ngenda kumuzaalira omwana gw'ayagala. Ogenda mwongerako? Baby girl, baby boy. Katonda wange yamanyi. Ekituufu ekyo. Bebyo. Aha, kakati omuvubuka aswadde. Omuvubuka aswadde. Omanyi ekimuswaziza nti waliwo abawala abalala abategeera okusinga ekiwala kino era abalabika obulungi. Ndowooza bo baamulema n'asawo n'agenda ku kino ekijja okuta ebintu amangu. Omanye eyo tteeka abasajja nabo bagiina. Omusajja ye muntu asobola okwevumya omukazi ng'omukazi oyo tategeera bulungi, naye munnange we batuuka eyo mu busonda feelings ze baba balina zibeera waggulu. Kati omuvubuka ono yagenze ne yeggala kino ekiwala eyo mu nkukutu era abadde akirya. Kati nga yakigamba tekyogera naye nga omanyi omuntu ng'aliwo wano ekiwala kibyogedde ekigamba yaŋŋamba sigeza ne mbyogera. Kyali aswadde bwe yeesesa bwe bamusekerera abawala ababaddewo awo naye nga talina kyakkola. Alina ekisibu ne kigenda muzaalira omwana omulenzi. Kati ekitonde ekisajja ekyo bwe kito bwe kiri. Abasajja mulimu abasajja nga tebeenyinyala. Kati ono omuwala omulaba, ono omuwala tanaaba, amala n'ebbanga nga tanaabye. Oyo omuwala oyo asobola n'okumala omwezi nga takubye ku mazzi. Kitegeeza aba tatawunya bulungi. Naye munnanga abavubuka oba abasajja basinga obungi bye tebaagala kubimanya. Yakweggala. Waliwo omuwala gwe nnali mmanyi edda mu biseera bye twali tubeera Kasubi. Omuwala oyo baali bamuyita Namawejje. Namawejje. B'omanyi nti wali obaddeko e Kasubi. Omuwala oyo omumanyi yali mulema nga yeewalulira wansi. Kati ffe twali tusabira ku kyaki bagiyita Glory of Christ Church. Yali aweera e Kasubi awo. Kati omuwala oyo nga be bamana bawala afuka bwatudde nga yenna awunya. Naye nga Namawejje yeewalula najja n'asaba naffe ku kyaki. Ngera tumumanyi. Biseera bya dda twali tukyali bato. Naye mu baali bamuyita Namawejje kati yafa. Omuwala oyo nga amagulu ge geewetamu bwe gati. Naye nga yeewaluza gano maviivi nga kwatambulira ng'emikono ajambazaamu siripa. Naye ssebo nali awo nga batugamba mbu Namawejje yazadde. Munnamawejje yazadde. Naye nga Namawejje nga bw'omulaba nga mulema, amagulu geefunya, atambula. Bwe bumanyi nti wali obaddeko e Kasubi Namawejje omumanyi. Edda nga bumanyi nti wali obaddeko edda e Kasubi Namawejje oteeka okuba nga omumanyi. Omuwala oli ssebo yazaala omwana n'azaala n'omwana owookubiri. Naye ng'abaana abazaala nga tava ku kkubo. Nga waliwo omusajja yali amweggala mu mbeera ye gye yalimu nga waliwo omusajja amupimpina. Mu mbeera gye yalimu ey'obulema bwe n'okuwunya kwe yali awunya. Nga ne bw'omusemberera busemberezi bw'oti ng'awunya avamu ekisu. Naye abasajja tebaagala kumanya. Obudde bwe buziba. Obudde bwe buziba. Bafuuka ensolo. Abasajja abamu bakozesa bano abakazi bo bati ababa balinako obulemu ku bwongo oba ku mibiri okubeeyambululira. Ekyo nali nkiwuliddeko. Nze Namawejje yanneewuunyisa okuba nti yazaala. Nti abasajja naye bamwebakako. Kate ng'ovuddeko oyo Namawejje waliwo ekiwala ekirala kye mbadde mmanyi. Waliwo eyo gye twali tukolera. Jjojjo wano eno. Ekiwala ekyo baadde bakita Lesite.
ekiwala ekyo omugagga omu mu Kampala alina kampani ey'amaanyi ekola ebizigo akyeggala ekiwala ekyo naye mbu buli wakyeggala mbuwe ng'obugagga bwe bweyongerako mbu kiyina emikisa akirya akyeggala era ne waabe waakyo yabawayoko ku ssente teyakyanjula naye yagendayo n'abawa ku ssente. Kiwala Kizondo tekitegeera bulungi bana balaba mawube nga ne mwagirigiri akyeggala mugagga sijja kwogera nange mumanyi naye nga musajja mugagga n'ekiwala Kizondo okitegeera. So ekitonde ekisajja tekyenyinyala era omusajja ategeeza nga n'akulima mbu oyo omuwala si kiraasi yange si levo zange kabaka waani aba akulimba. Abamu baba balimba mulimu kale abamu abalina guni abamu baba balimba okitegeera. So bwe kityo bwe kiri kati abasajja bwetyo bwe tuli. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu Mukama Katonda abankumire abankulira obulungi obutagambika ate n'abakusubscribinga oso okuba nti ate tutambulira ddala wamu yasubscribinga edda webale nnyo webalire ddala likinga nammwe abasharinga waaka wange mwebale nnyo mwebalire ddala eno feedback amba nzifuna mubeere bulungi Katonda abankolera obulungi obutagambika mweraba.